2016 bukyanga Paulo Kafeero atufaako bobo ojjukiddeko 2017 ennaku zino zennyini era saidi z'enkoko njeru ewuwe batabani bena n'emikwano gye basodde okuba tebakoze ekivulu okumujjukira omukulu ono gwe bayita Paulo Kafeero bagenda kuba tebamujjukira era enteekateeka zigenda mu maaso akadde kano ku Lwokusatu luno nga bamujjukira enteekateeka egenda kuba y'amaanyi nnyo omukulu oyo nga bamujjukira Paulo Kafeero ono yazaalibwa nga 12 omwezi ogw'omusanvu mwaka 1970 muzeeyi bamitanga Venancio Nanganga n'omugenzi Philomena Nannoze omukulu ono nga 17 Mei mwaka 2007 yasobola okuba ate nga atufaako ku myaka 37 egy'obukulu yali mu ddwaliro ekkulu e Mulago yasobola okuba ate nga afiira omukulu ono yali ategese okuba ate nga ajaguza emyaka 20 ng'asanyusa abantu ng'ayita mu kuba ate ng'ayimba n'okuzannya n'okuzina omukulu Paulo Kafeero okutandika nno okuyimba omukulu ono myaka gya 1987 we yatandikira mu kibiina kye bayita Pluto Boys kyali kisangwa side ze Bukunja mwaka 1988 omukulu gwe bayita omugezi Livingstone Kasoze awo ne bannaffe abaalukwata basobola okuba tebamuzuula ne bamuleeta paka mu kibuga Kampala era omukulu ono oluyimba lwe yasobola okuba ate nga asookera baluyita abakazi okuwasa era nga albamu ye yasookera dda bagiyita muvuuka munnange mwaka 1989 era omukulu ono oluyimba olwo nga bw'olutegedde abakazi okwasa lwasooka ate nga oluyimba olwasemba baluyita nsonda nnya albamu yasooka okuba ate nga muvubuka munnange yali y'amaanyi nnyo n'ensonda nnya omukulu ono gwe bayita Paulo Kafeero we yafiira omukulu ono yaleka ennyimba 83 ne bwoba onoonyeza zitya ziri ennyimba 83 ne albamu oba teepu kaseti 21 zesobola okuba ate nga ayiyeeza amaanyi era oluyimba olwasinga amaanyi luyitibwa Walumbezaaya luno yalukola mu 1992 lwafuluma 1994 naye nga yalukola 92 oluyimba olwa dakiika nga 15 era nga lwasobola okuba temuviiramu okuba ate nga afuna engule the Golden Boy Africa yali Kaire eyo yasobola okuba ate nga awangulira mwaka 2003 yafulumya oluyimba lwe bayita Dipo na Zigala lwawangula engule ya Palm Awards era 2003 yawangula Palm Awards ng'omibwa kadonkamwa asinze albamu gye bayita Dipo na Zigala yafuluma 2003 era yaliko ennyimba ez'amaanyi yemu ku albamu ezasinga obuzito mu nnyimba za Paulo Kafeero kwaliko olwa Dipo na Zigala galenzi mwe tusuza myoyo bulandina n'endala nnyingi nnyo zasobola okuba ate nga akola naye nga mwaka 1996 buli mwaka yafulumyangayo albamu 2 era we yafulumiza abajjukira gye yagatta ne Kasozi ne Hamani Basudde albamu 11 ne 12 mu mbeera eyo n'etambula bwetyo era albamu ye 11 yali gwe musika wange mwaka 1996 Kafeero yateekako ennyimba zaali 24 ate 1997 yakola albamu okwali Dunia Weeraba Hamani Basudde Livingstone Kasozi nga beegassaawo Basudde n'asobola okuba Paulo Kafeero n'asobola okuba ate nga akikola bw'atyo mpola nenga Paulo Kafeero no we yagira mu nsigo y'okuba ate nga ayimba yajjangaze omukulu gwe bayita John Mabiriza omujjukira gwe yamuyimbako ennyo mu luyimba lwe bayita Walumbezaaya y'omukulu oyo gwe yagirako ng'ayagala okuba ate nga akikubanga ye era bagamba nti Paulo Kafeero wano yafiira mu 2007 abasawo baali bamutegeezeza nga bamuwadde ennaku 9 era ennaku 9 we zaggwako teyasobola kuba ate nga asuka ye Paulo Kafeero olunaku lwa Giweze emyaka 16 ogenda kuba ate negattako naawe ombuulire obuulyawo biki byoyinza okuba ate ng'ojjukira omukunja Safi Paulo Kafeero nafunyeyo kubamu abayinza okuba ate nga boogera ku Paulo Kafeero omukyalo no bisirikirwa ndowooza mwamuwulira nnyo atubuulira emboozi ya Kafeero batandika batya agamba yali mu klasi ya kusatu senior 3 yali agenze mu studio okukola nnyimba batandika okuba ate nga bakwatagana ne Paulo Kafeero senior 3 musanga kunayo theatre wanena kivugulwa waliwo studio musanga wenasookera okumulabira ddala my first time naye nga nze nali simumanyi kubanga nali nze nsoma mu Kisulo I was in a boarding school ate nga awaliwo recording studio eyamwami Kasajja Kusanze kati nga ngeze kurecordinga music wa ssomero onamumalira Goreti Katebe ngeze kukwata album y'essomero kakati n'agamba oyo omwami Okero nti mbadde nina ennyimba naye nga njagalayo omuntu omukazi akole ki omuwala asobola okumbakinga
kati Okello n'angamba nosobola okubankingako ku Kafeero ne mugamba Kafeero yaani kati okujjana ne yandize Kafeero ne mugamba Kafeero ayimba ku lumbe wanze gwe nakulampulira n'angamba nze bamuta Paulo Kafeero nange nnyimba naye n'oli ayimba ku lumbe naye simanyi linnya lye ddala naye nga nze nnyimba ebintu byange birala n'oli ayimba ku lumbe mulala kati Okello n'amugamba ayimba ayina ennyimba z'amasomero n'agamba dde nsaba mbakingeko nemugamba ennyimba zo nazisobola okuzibaaka nga sizimanyi asooka kubeera mukwano gwange nnyo nga gyenkomezza asooka kuba mukwano gwange oyo nno gwe bayita Robin Abisirikirwa ategeeza nti Kafeero mu ggwanga Uganda yali asinga kwagala nnyimba za Misaaki ate bweru yayagalanga nnyo eza Lucky Dube owulira obulamu bwo bw'obanga ddala nga mukwano gwe era bakwano be ddala n'abatali nti baali bakyala be basobola okunyumiza Paulo nga ye muntu asanyuse nnyo ate gw'otasobola kunyiigira bino ng'abakyala byokera ku makya n'oga nti kati ngenda kusirikira omwami ono leero sijja kwogera naye Paulo nga tasobola munyiiga era yakolayo olumu ekintu ekyasinga okunyusa essenyo kyembeerawo kyenzijukira kuba ye omuyimbi we mu nsi yonna yali Lucky Dube naye wano Uganda yali Misaaki era bw'atateekamu Lucky Dube nga kanteekemu Misaaki kati lumu nabaakongera awaka bw'omanya noga leero nnyiize nentula mu ddiro nga nnyiize nnyo kyaba ayingira mu kisenge najjayo sikaati kuba kati Paulo yali mutini ate ze mundaba ndi munene n'agyenziiginira emirundi nga 8 esobole omutuuka n'alinnya ku dining waggulu n'ateekako limba lwa Misaaki n'atandika Paulo n'abanga mukwano gwange kubanga Paulo sinzaga nti ewaka twabeerangako awo ng'oba ba strangers oba bakitwali ba mukwano nga ye mukwano gwaye gwennyumiza ku kizibu kyange mukwano gwange ow'ebyama Ulide oyo nno gwe bayita Bisirikirwa Kafeero gwe yayimbako aboogera ku Kafeero wali omuganda wa Kafeero wano ayogera ku mboozi ye nga tujjukira emyaka 16 tuzaalira nkokonjeri ate wafuuka konjeri tuzaala abaana 6 zaala mukulu wange Grace Nakungu nazaala Immaculate Kasajja yafa nazaala Kyaze ali mu Bizinga nazaala Kafeero nazaala nze nabba Kafeero tusemberwayo mulala bamuyita Joseph Mwenda twakulira nkokonjeri na maama waffe n'atuweerera n'atutuusa we yatutuusa abamuyambako ne bamukwatirako ne batutwala nasookera mu Covent nenvaamu nengenda mu National Seminary Gaba nembeerako n'abafaada eyali omuntu eyali faada mperera nga gye nina okuviira nga ngenda okusoma ye muganda wa Paulo Kafeero omuwala oyo ng'atubuulira ku mbeera abaakolako ne Kafeero bagamba nti Kafeero embeera zaaliwe ziti n'ayita ne bannaabwe abalala waliwo omukyala nga bamutaleze tinakubulwa nembeera mu Misanje Kizito oyo Kizito ye ate mujjukira nnyo kuba ate yakola nnyo kubanga nti n'ekibiina kiyimirirawo nga yagenda nga tuba tubeerako awantu awokukola n'aleeta ku byuma ebirabikalabikako ku bizindalo ebirabikalabikako n'aleeta tukole embeera yali yakyavu nnyo ne twatandikira kubanga kintu kyetwalinga tulina tetwakubanga nga jazzi yalinga kesi ya ddebe atugiteeka emabega wa sayiki tugikonerako nesobola okukola kyokumikisa ffe twalinga tumanyi nti abantu basinaba kuvaawo dokita najja n'amukebera mu maaso n'agamba abasawo nti temwongera kukitina mutwale emulago n'akebera mu maaso g'ebbo ng'abasawo n'alaba nooza emisojja eraba n'agati ati bakyasoma mutwale emulago abasawo mwongere kusina nedda temuweza ku kintu kyonna kyonna ne musitula ne muteeka ku stretcher twaliwo ne mulindwa muwonge twaliwo ne Bisirikirwa ye ng'atandisa amaziga ne mugatokaaba